ekitabo kiyitibwa Enkonge ekyawandiikibwa omukyala Najjuuko Kabogoza birungi. Essuula empya egamba nti batongojjera bwemage oba baani. Ayongera n'agamba nti omanyi abaana omugenzi Ssuubi ne kusaasira Ssuubi kati bamuyita mugenzi tebinyuma. Omanyi abaana omugenzi Ssuubi ne kusaasira bwe baamala okulinnya emmotoka ne baleka bakadde baabwe Lukambagga ne Kuwangaala baganda baabwe wamu ne bannyinaabwe bo ne boolekera olugendo lwabwe. Kale nno nabo baasigala bawuubadde nnyo, bonna baasigala amaziga gabayunguka, naye abooluganda mu Yesu baabagumya era ne bafukamira ne basaba essaala eyabawummuza emyoyo gyabwe. Kyokka ng'abakulu basanyufu muli nti kasita omwana tagenda kubaswaza waka kubazaalira mwana wa kibyawo ku lujja. Newankubadde kyali bwe kityo, naye era awaka wonna waagwawo ekiyongobero eky'amaanyi. Gwe ssebo, abantu ababiri abalamba bato ba Ssuubi tebaatanga kubuuza nyaabwe wa Ssuubi ne kusaasira gye baalaga eyo gye batava kudda. Oluvannyuma lw'akabanga okuyitawo Kuwangaala nnyina wa Ssuubi, naye omutima gwatandika okumuwoleza nga nti alaba kusaasira naye afuuse musu gw'ekanyanya. Emmeeme yamutundugga ng'alaba amaaso gatandise okumutunula bitulege n'okumukanuka olw'omulozoolero gwe yabangako kumpi buli kadde nga yeetegereza ekkubo mwe yali asuubira abaana be okufubutukira nga naye buli lunaku lyamulere. Omwasanjala ogwali kkomekome ewa Lukambagga wennyini, Kuwangaala gwatandika okumuwunyira akafumbe olw'obutamulaga mwana we kusaasira agufubutukamu okutuusa lwe yatuusa okunyolwa kwe ewabba nti naye mwami newankubadde abaana banteeteza olutata nga bambuuza mu bakulu ba gye baalaga gye batava kudda, naye nange mpulira nandigwamu ekidumusi kuba kusaasira teyali wakubandaalayo olw'emisomo gye. Naye gye yagenda yeeraliikiriza anti naye ndaba afuuse musu gw'ekanyanya. Omwana wange tafuuka gino mugenzi tazze. Gwanti bambi engeri gye yali alina okudda yekka, anti naawe omanyi nti buyisi bw'omu nsega yeebika. Mwami mwamma ntiddemu. Lukambagga yakwata mukazi we ku bibegabega nga bwamukubakubako obuyiiyo obwoleka omukwano nga bw'abalaata yenna nti mukyala wange naawe leka ate kubeera nga atalina kukkiriza kwa mukama waffe. Mukyala wange naawe totya bw'otyo, abaana gye bali bulungi. Naye ndowooza Ssuubi yakyagaanye mwannyina okudda. Simanyi muwala wo Ssuubi omwerabidde bw'ayagala ennyo abantu naddala baganda be. Ndowooza omwerabidde oba oli awo ng'ayagala badde bonna ng'amaze okuzaala. Naye mukyala wamma twasalawo bulungi mukyala. Gwe ssebo oyo omwana yali baddewa n'olwo olubuto nga lwereze ate nga lwa kibi. Twasala amagezi nze Lukambagga nze sikambaggira bwerere ebyo byange. Ko Kuwangaala nti ate ddala wamma mwami oli mutuufu. Wamma singa tumutunulako tutya oyo omwana? Singa tumutunulako tutya? Ekitegeeza twabanga naye songa mwenzi mmo. Gwe ssebo n'atuukira we yatuukira okufuna ezo embuto ku lujja nga tasaasidde ku nsimbi ze tutoola mu ssomero. Mazima zino kale ze twali twakasasula mu ssomero. Kyova olaba yali era yeetaaga kugoba waka. Mazima zino school fees eziringa school mbuulira naawe. Mazima zino school fees eziringa school fees bannange ensimbi nga zibuze luno. Kuba zibuze nekyo tekikugobesa mwana waka. Ayongera n'agamba nti omwana mazima n'atatusaasira kyokka n'azannyira obuzanyizi mu nsimbi zaffe. Akale kasita naye mukazi ate wuuyo agenda na kuzaala ate tazaala abawala naye bali kimukola. Abazadde nno mulina enjogera eno ku baana bammwe.
musaba omunnyo wano kasita nammwe muli bakazi kasita naawe oli musajja amaka oli galaba gwe gasumbuwa bana ebigambo ebyo bye mudiriza ku baana ebigambo ebyo si birungi abazadde ebigambo ebyo si birungi atajjukira ebigambo ebisinga ebiyita ku lulimi lwo mu nsonga eyo bitera okugendera ku mwana ogenda okulaba ng'omwana naawe kale naawe oli mugula ogamba omwana omuwala okugula sukaali kubanga amwonoonye omwana bw'adibira ku lujja n'atandika okumwegulira ng'atooka okaaba bazadde mutereezenga ennimi nga mwogera n'abaana bammwe ayogera bw'ati kolukambagga nti naye bannange mukyala omwana ono ddala yeemululanga ddi nze kuba buli ddakiika nalinga mulaba nga tava waka mpozi ng'agenze mu njiri ate ng'agenda ne banne oyo omwana bannaye kale wamma yatuwemula ko kuwangaala omukyala nti munnange mwami nno nze nga naswala dda tomanyi kali akakazi kannamwandu ka tezikya bbiri munnange bulijjo kale nga nkasaasira n'okukaduulira nti kalabye nnyo ffe tuli batutikkira abaffe amadiguli nga bo bali mu kukwata ku matama anti era namugamba nti nnyabo ng'olabye n'omwana oyo omwana w'oyo malaaya atyo oyo omwana w'ebbirabwa alina omusajja gw'ayisa omwana akwanya abasajja n'abalenzi bonna okubamala ku kyalo kuno era nga mmanyi nti essaawa yonna obulwadde bukatta oba okufuna olubuto naye nnyabo nno wa mazima akaana kakyasoma ate kayise bulungi nnyo mukadde kalekko kagenda n'amakerere nga kannamwandu ako tekalina na ssente oba kazijjawa eziweerera akaana ako kale owange n'alemwa ng'ate ffe tulina ssente katonda muzibu ko lukambagga nti mwattu omwana wo w'oluganda mbogga ye munnange bwe yafuna olubuto baamuleka n'azaala n'oluvannyuma ne bamuzzaayo mu ssomero mbu kuba yali akyali mwana muto nnyo naye nnyabo baamutikkira jjuuzi diguli ey'obusawo kati si ye musawo waffe wali ku kalwaliro kaffe ko kuwangala nti wadde naye era abooluganda abo nga baaswala mu kkanisa yonna singa siki kaabula kata bave namu bagwire ddala naye munnange baaguma kolukambagga nti ate munnange oli ntabaazi owuwe eyagwa ku kyowo ky'abasajja basatu bweddu abaamugwira ne bamukwata ne bamusobyako era n'afunirawo olubuto kokuwangala nti katonda wange olwo mwana baamukola batya kolukambagga nti baamutwala mu ddwaliro eddene ne bamukeberera olubuto ne balugjamu era kati amala guno emakerera asoma bwa yinjiniya kokuwangala ndi mukadde oba singa nawe waffe twalumujjamu kati singa tasoma kolukambaga nti ekyo Yesu takikkiriza kuba obeera ossa omuntu tomanyi nti oyo omwana abeera muntu yennyini tottanga eryetteeka oliddawa ate buli kimu kijjayo Katonda akkiriza bakyayogera owooluganda mu Yesu najja nga bimwokya teyalinda na kumwaniriza n'abagamba nti abooluganda suubi yagenda kukola kyebulyanswa mu Tanzania kuba waliwo mukwano gwange eyagenda nabo mu mmeeri yaŋŋamba nti yagenda naye era n'abayisa bulungi nnyo era n'aleka nga balinyisiza mmotoka egenda ebulyanswa wennyini ewooyo gwe baali baagala nti era ababbaasi yabagamba nti bamutuusizanga ddala kubanga baali tebamanyi Luswayiri mbu ate eri lwe lulimi lwayo lwokka mbu n'olwekyo tebaamuleka mu kkubo era manyi yatuuka bulungi nnyo ate era omwami gye yali agenda mbu mumanyifu nnyo eri mbu anti era mugagga muzibu yatta ne ku ddoboozi mbu abange mbu ate baalabanga Suubi eyali olubuto wamma oyo omwana omuto ddala yalina olubuto oyo omulokole bw'atyo nze namuwakanyiza nti ndowooza yalaba bubi omwana oyo omubuulizi w'enjiri nakinku wamma kisoboka yalaba bano ekyolubuto tebamunyeze n'akivaako n'agenda mu maaso nti bannange nno Suubi ne mwannyina kati bali mu kulya bintu kolukambaga nti mukyala gw'obadde weeraliikirira ebitaliimu kati oyo gwe wamugamba abaana gye baalaga naye kati olabye tugume nze nagambye nti abaana gye bali bulungi era mmanye essaawa yonna
batutuukako wano ng'omuwala amaze okuzaala. Ndowooza bajja kujja ne bbaabwe beeyanjule olwo tulyoke tukole embaga makeke ate wuuyo bagamba mbu wansimbi mpitirivu. Ko mukyala we nti naye mwami ali tulabisa ku mbaga nga tuwa obujulizi olwo nno nalwo luliba lunaku lwa ddala. Kuwangaala musanyu eringi yayita abaana be bonna n'abannyonnyola nga Ssuubi bwe yatuuka obulungi gye baali bagenda nti era oyo owooluganda mu Yesu amanyi nayo mbw ate owooluganda nkonge ya mukuba bwe yatuuka eyo n'agaggawala wamma n'afuuka binnyonkondo nti n'olwekyo baleme kweraliikirira baganda baabwe gye bali era balamu bulungi nnyo. Bonna baasanyuka nnyo era ne beebaza Katonda olw'ekigambo ekyo. Enkeera baakeera mu ssinzizo ne beebaza Katonda olw'olugendo abaana baabwe lwe baagendako olubadde lubeeraliikiriza nti kya ssanyu lwagenda bulungi. Obirabye obitegedde baaba.